kati nga naffe tuli awo tulinze emali yaffe naye nga tugenda tugikyekingako weeri sebo abasirikale bajja ne batunda nako ate atunda omulaba atogenda gatwalawo nalwako wansi nenkaaba ng'omusajja akutte piisi 6 ali mu kuzikumako omuliro n'akwata akadomola k'amafuta n'akeetooloola kaligimanda gabeera makalu ng'ayokya bwokya tafudde ku ki ayokya bwokya ate nga tayagala nakumanya nga ssente gy'aliko gy'ayokya. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Bw'obeera ng'awo ne wabaawo mukwano gwo najja n'akubuuza ku mukyala wo oba ku mwami wo oba boyfriend wo oba girlfriend wo n'akubuuza mukyali mwenna tugeze najja nagamba girlfriend wo mukyali mwenna oba boyfriend wo mukyali mwenna bw'omugamba nti tukyali ffenna n'agamba kale mwongere obeera mwenna tomuta tomukkiriza in fact tomugambanga nti tukyali ffenna mugambe nti nedda awajja kufukumulira ebyama byawwa gye yalabye boyfriend wo oba girlfriend wo wali akibuuza olw'ensonga aba ayagala kuteekayo kigere kulaba mukyali mwenna asirike kati mugambe tetukyali ffenna owulire omugambo gwa jjo tokomoka wagye yamusanze ne bye yabadde akola akubuulira bye yabadde akola ekikolo n'eddagala nkibawadde mulidda kwebaza abasidiyo omusunsuzi erinnya eryange agala ogwe mukutu kwe tuli andina omukulu emyaka nga 7 n'ekitundu nga tetuli ffenna buuza ku abatulaba nsanyusa okubalaba nsanyusa okubeeyongeza tubadde tubuliŋŋanye mwe bali kusubscribinga ku channel eno mwe bali nakutuwuliriza nakutulaba exactly buli wo subscribing ku channel eno njagala era okutegeeza ku Alson Painters UG basiizi ba langi bakugamba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo we ngamba ebizimbe mbasitegeeza kalina zokka oba amagoloofa gokka wabula ne weeba room emu paka gy'oyinza okuba nti okoma ennyumba mpya oba nkadde abagikuweera endabika empya ku 0705 19 36. Okay, twase one time twaliko wano n'okuona ku nsonga y'amanda business y'amanda then nalaba reactions zaali nnyingi nnyo ng'abamu bakkiriziganya naawe abalala nga bagaana bagamba olimba n'ebisigadde leero jagadde abantu bano tubawe exclusive ejjudde ku bizinesi y'amanda ogiyingira otya otambula otya era ebibi byakutuusaako watuuka n'ogamba saagala ntayi tonyumiza. Let's start there. bizinesi y'amanda eringa bizinesi zonna ezifuna ennyo mu Uganda amanyi bizinesi yonna ng'efuna nnyo mu Uganda wano bagezaako girwanyisa oba okugijjawo so bizinesi y'amanda teyali bizinesi yange bandetera buleetezi idea actually muzeyi wange yagindetera nantangazaamu nti gana amanda gakola naye omanyi kati ng'abavubuka kati aba .com ogamba kati nze ŋŋende mu manda nvudde ku nnyonyi ate ŋŋende mu manda nanga amanda gakola jangu soko ojje wano nkutumeko nantuma eggulu mutuufu amanda okugayingira munengalaba nga amanda gakola ki gakola amanda gatambulira ddala esegeeza gwe tewayingira ng'akoze bizinesi wayingira lwa nedda mu kusooka like kiringa bano abaana abagulawo YouTube channel ng'alabye nti Abbas akola akasente akola ki akakwata nange it was an inspiration bansomeramu kubanga nali maze ebbanga nga sikola bizinesi zange zaali zaafa tinga noonya wenteeka ssente zange ne baŋŋamba bizinesi y'amanda eno ekola ki efuna kiralu ne ŋŋamba ne ŋŋamba kale ne bizinesi y'amanda yali eneegezezaamu konse bizinesi y'amanda yali ekusse bizinesi y'amanda yali eneegezezaamu okunzita so amanda basically
amanda agasinga gava ggulu. Waliwo n'amanda agava e Sudan. Waliwo n'amanda agava e Masindi. Waliwo n'amanda agava e Busia. Ago n'amanda. Naye amanda nga yingiramu ndowooza mwaka like last year but one. Was it 2013? 2023. 2023. Nga tuvudde mu lockdown na byonna. 2023 ng'ali mu kuggwaako. Twolekera 2024. Actually in November. Yeah. Nenga yingira gawooma. Amanda go gali mu ssente. Amanda go gali mu ssente. Era tolabanga muntu akola amanda n'omuyita omwavu. Gali mu ssente in that omuntu asobola okusuubula ensawo y'amanda ya mitwalo 2 najja wa n'agitunda emitwalo 9. Ate togula nsawo y'amanda. Togula amanda 9. Kati gomanye eggulu amanda twagasuubulanga mmeka? Mitwalo 2. Ng'oteekamu 2 ofuna 7. Indi kati oteekamu 2. Omala okuteekamu emitwalo 2. Nobala transport. Agaleeti. Nti transport wa mitwalo omutwalo. Ensawo egira omutwalo mulambo otuuka wano. E Kampala. Nogamba nti emitwalo 3. Nogamba kati ndidde emitwalo 6. Ku musuubuzi utaddemu 3 ogenda kutunda emeka 6 kitundu. Oyaba musuubuzi. So kati amanda ago tutandika okugakola nga tugakolera mu kabuga bakayita Kololo. Eggulu. Beda watuwako eggulu? No, I've not been to Gulu. Eggulu kiringa kibuga kya Salim Sale. Buli wamu olaba nti awaani wa Salim Sale. Awaani wa Salim Sale. Naye bimu baboogera boogezi. Ongambi totukanko ggulu. Ati gyegamba they allege. Ngawo naganti kuzibe byagudi ebyo. Ongambi totukangako ggulu. Kati nze nkunyonnyola ekiri eri. Tugende ma. Nga buli wamu wajjeno. Nga olaba wano kati nti akazimbe kaani Kahamu nga wenatuuka wali nti wano waani Wahamu kati yeggulu. Musajja ggulu yenna ye. Eri ggulu nsi ndala. Kati amanda ago gatulema tutya kubanga kyekikulu. But soko otambule wano ogayingidde the life eyogabeeramu eyo yali etya. Obulamu obwogabeeramu nti business gy'olimu. Amanda ago galimu abasajja abagagga bangi wano mu kibuga. Galimu simanyi abakyagakola kubanga kati twagaleka. Abasajja abagagga bangi wano n'abavubuka abato nenga bagagga bangi. Oyinza osanga omwana nga myaka nga 19 20 nga alina miliyoni nga 3. Abasi nkubuulira mazima. Bakono omwana yagambye mu TikTok afune miliyoni 10 omwezi. Wiki? Abaana. Abasi. Ojimanyi nti wano Uganda waliwo ebintu ebibaddewo nenga mwe temubimanyi obanga abalabi abasinga tebabimanyi nti bivaamu ssente. Agamanda agaleke gaali gavaamu ssente naddala ag'eggulu nze gemmanyi kubanga gemmanyi sijja kwogerera. Nga yingiramu amanda ekisooka mazibu ate gali expensive okugaleeta wano like ku bantu abalina ssente. Ekisooka emmotoka y'amanda okugijja wano egenda okuleetera amanda in case tolina emmotoka ekwetaagisa emiliyoni 5. As in okugipangisa. Ogijje Kampala. Yes. Oyambuke nayo. Ate ng'ogijje e Kampala ng'eriko byetwala ebyayo. Ng'ogigaba otuuka no dropping nteeraako. Kati nga yeekuddiza return. Emiliyoni eza 5. Emiliyoni eza eyo boxboard ennene. Eno entonotono etika piisi 3-2 emiliyoni nga 3. Okugikola return.
amahanda ago okumanyanga mazibu abantu basula mu nsiko so kati nkutemera kapito wa manda nti omuntu akwata abakozi wano n'abajjawo abantu nga 3 n'abatwaleyo mu kibira n'agula ekibira ku bantu beeyo abalango wabagulako ekibira n'aleeta abantu babajja busoga eyo banze nali nsuwa nali sookesa babajja busoga ne bajja ne bagatema ne bagookya naye nga wooli awo otaddewo ka tenti enkuba etonnya muli mu nsiko emisota giyita nga wooli tovaawo oba oyagala okufuna ssente tovaawo ne bagookya bamala okugookya ne bagabika ng'oyokyako bulooka kati amanda bagabika ttaka bagabika ttaka ne gajja gamala okujja ne bagamenyaamenya ne bagavumbula bakuyita kuvumbula ng'oli awo kikutwalira endowooza omwezi ate nga tovaayo ate nga abantu abo balina okulya emmere balina okunywa balina okulya emmere balina okunywa expense zibeera ku ggwe so kati gweobasasula buli nsawo gwomugaba buli nsawo gyovumbula $1,000 tusasula nga bayindi abasi wallahi obulamu bwe Uganda si bulungi sikulimba abantu babonaabona abantu basula mu nsiko kati amanda ago bamala okugavumbula waliwo process y'okugapaakinga ate we bamala okugapaakinga nga basiba nsawo na mikono teri mashini esiba manda ate omuntu omu asobola okusiba ensawo ebibiri mubanga ki gwe tebikwatako gwe muganda siba ensawo dawali osirike gwe siba ensawo buli nsawo yo gyosiba ngenda kuwa 15,000 oba nusu 1,000 ng'ensawo agisibira 1,000 ensawo ze 10 omutwalo negumukwata naye ng'asibye bw'aba asiba ayoola mayole bw'ayiwa mu kutiya obadde olowooza akozesa guleeda sebo gwe n'ayoola ensawo n'agiteeka wali ayoola ensawo n'agiteeka wali ate olwo 10 nakandi olwo ndusibye ne lumukwata n'ateekako omutwe n'agusiba ne lumukwata ne gadda wali olwo no galiwa mu kibira ku kyokero very good nanyumyanga naawe gali ku kyokero teganaba kuvaawo kati waliwo process ate yogasumba okugajja ku kyokero okugateeka emmotoka weegenda okugasanga ku kkubo kubanga munda kibira ejja kutubira onawo 1,000 lukkutte buli nsawo bagitambuliza 1,000 yes buli nsawo bagyetikka 3 obadde ki ate ziba nsawo 3 ebeera nsawo ezegeeza omwetisi ayinamu omu nedda like buli omu abetisi babaawo bangi like abakozi bogwe bewale obala buli yetisse 1,000 obeera obala kasumba bondi neyetikka n'ateeka wali nkuwa emirimu gy'amanda gyetujja njagala abantu bagoberere emirimu egiri ku manda ago nga teganatuuka wano mugatera ku sigiri amalo geetika okugateeka awo emmotoka n'egakima ate emmotoka ndala seeri egenda okugata kati ate neeri ate erina sente zaayo kati kisegeze negakima era osasula abagitikka osasula abagitikka ne bagitikka ate we mamala ogitikka ne bagijjawo nevaawo netwala ku musingi eyo ennene weegenda okukola ki okugajja ogwo omusingi gwe musee 20 kanyelinyenye ekuba bukubi jukira oli tasobola walita motoka ye mu nsiko erina gasanga awo mwena ogijjawo eno mu kavuyo konna naye nga process y'amanda ogitegedde kati bwemutuuka wali era muddamu n'osasula abatikkula bwemutuuka wali jjukira oluusi emmotoka ebatenatuuka
kati bagateekaawo wansi wawapangisa ekifo kyo bagateekaawo wansi bamala ogateekaawo wansi nemugakubako emotoka wejja in case waliwo abagagga balina amamotoka gaabwe kati waliwo batalina nga olina pangisa nkugaba emotoka ya miliyoni eza ku miliyoni 3 wejja kitundu yes kati emotoka wejja nemuteeka ku gundi nemutikka buli nsawo bagitikira ennusu 10,000 yes ng'ate n'okutikka eri batikidde zeetikka bazeetikidde 10,000 yes awo no temunnaba tewali wegaabadde tewali tonnaba nakutandiikako nti nina kyenkoza tonnaba kati gamba lotuula ku mmotoka eyo ku byalo ebyo kubaako bachairman kati bachairman natandika oyitamu nga bajja basolooza ekiki kye basolooza muli ku kyalo kyabwe kwe bayokyereza bo bayokyeza galiwa ge bajja osolooza towulidde nti abalalo bali mu bagobeere ngolowooza babagoberayo ki sebe n'emirimu gyabwe gibadde kyenkubuulira nkimanyi kirekera n'emirimu gibadde gibazibuwalira eyo abalaalo gye babadde nekwe abasajja tobamanyi bali ate ab'eggulu bakambwe ogenda okugatikawo ati nga baasomye dda kati eggulu ovuga okuvanga wano paka ku luyinja eyo road block emu n'ova ku luyinja nodda waali ku sentamu eyo yakubiri naye nga buli wamu ogenda olekawo emitwalo 5 ku 10 nti nkubuulira nga buli wamu ogenda olekawo sente less a kilometer even ye kati mulimu abajaasi abakuuma ente abakuuma omuceere abakuuma soya kati abo nabo bakola road block zaabwe tuweeyo 2 tubeera kunywa sigala n'obawa oba ovuzeemu katono bati nga bachairman bajja bakugoba ku piki nga bakugoba kuwerekera ate kuwerekera baba baagala musimbi gutokomoka ate oyo akugamba mbe emitwalo aga ani kyeya ag'okutikka emmotoka ag'okukolera mu gundi ye mu teritole zaabwe muno n'enguudo zaabwe n'okwata abiri n'okola ki n'akuwerekera akuwerekera ku piki n'akutuusa mu katawuni pakayita amuru kati awo wotuukawo waliwo local council nawo nawo olina okulekawo revenue mitwalo ng'eja 5 kati awo n'omala kati ononga kugamba gwe buli akwata mugamba akole ki ankubire nemuvuga nemujja nga bwe mutuuka mukuba bukubi essimu twamulabye ositegeera nemujja kati owali firimu weetandikira bano bonna obawonye kati kaluma awo okusala kaluma toyogera kigambo emitwalo gabaaga 4 ate nga 5 so that tabala nnyo negwe nensi ya Museveni ogiyeta nyangu emitwalo ejeja wozera nga teziri mu kyenja azikuyiyira wali nagamba gitikkule aye n'ogitikkula ate nakusonyiwa nagamba gitikke Segwa basi abasajja obamanyi kye baatukolanga agamba gitikkule n'otikkula ate nagamba gitikke jjukira ezo zonna sente kati okubeera mukezi jamu n'emitwalo ejeja ate toyogera gwe wootuuka wali kolawo oti mbitawo emitwalo gabaaga 4 kaluma okusala kaluma awo mumaze kaluma ojja
tuka eruweero awabeerawo aba forest bagalaaga bino byenkugamba ojja kulaba komenti abamanyi amanda bajja kubuulira bagala emitwalo aga ate nga tebateesa toteesa nabo tayagala kuteesa niwemba mulamu 2,000 azikukuba nomu emitwalo egaaga nomala novuga nojja ebbombo ndi luweero nomuwa emitwalo eja 3 gya lisiiti simanyi lisiiti yaki owaayo buwi stamp nekubwako noyitawo nti olwosembera buwambo matugga katyawo waliwo omusajja bamuyita omusajja oba omuleke mwogedde ate nkyatunda manda agenda kunkwata oyo wa forest oyo nga yakwesimbyemu neoba olitwala ku set house agitikula oyo tomuwa gwoziteekako obuteesi ng'otuuse eruweero omuteerako nga tonatuuka nawaaye ezo ziba zaku ssimu nego abasi uganda ogiyita ki nze nalaba enguzi eri mu manda nentya ne uganda nga tonnaba nakutuuka waali oyo bamwita kale kamuleke erinnya kandireke naye nga tonatuuka waali obeera wamunyiiriddeko nga wazitaddeko dda to make matters worse kasi totuuka waali nga tonaziteekako muweeza nga noziteekako n'omuwanga otuuse waali kale nakukwata najja oteekako mmeka 4 gaba 4 otuuka oteerako milikwesi 2 otuuka nakukwata nkesi katonda akuyamye n'omuyitako kati nakukwata ziba miliyoni ezo woganda kutwala mu katimba wali enaka ate wotuuka mu katimba okuvaawo okuvaawo kikutwalira n'emyezi 2 ng'emaali etudde awo ajuga nanye emotoka aba ajagala inkesi tebayiyo ajuga n'emotoka baba bagikutte kati nanye emotoka ayagala emotoka ye nawe bakukutte ate naye sente ze bizinensi ebeefa emmotoka enaku zeyandikoze etudde kati amanda gagenda otuuka wano my friend ogatuusa wano jukira nokuwana wano ogatuusa kati fe twali tukikuliranga naluko lwongaawo kati twaleetanga ensawo nga 3-7 kitegeeze gye emitwalo 3-7 ogajjako ogatikkula kanga buli nsawo eva ku motoka ya nusu 10 mitwalo nga 3-7 nsawo 10 mutwalo naye nga sente zo mweziri kubanga oba wabazeebaza edda nti ogenda kukola ki ogenda kulya kubanga ekitono ennyo emotoka oba ogenda gifunako emiliyoni 7 kati be singa tebina tebyaliko ebyonna ebyo byokutukwatakwata emotoka osobola gifunako emiliyoni 17 oba 10 imagine ng'ensawo gisuubudde emitwalo 2 n'ogyeta buleesi kipayopayo n'ogitunda wano emitwalo 9 oba emitwalo 8 7 ku buli n'ofuna emitwalo 5 jase ensawo 10 giba emitwalo 7 tokitegeera okirabye bulungi nti sente zibaawo naye nga akazito ke bakuteekako wano tosobola so kati amanda wegatyo wegatuuka wano kati gafa gatya w'omuntu wagambira nti nafiiriddwa buli kimu oba omuntu afiirwa atya mu bizinesi eyo n'ofiirwa n'ogevuma amanda like last year I think last year nga ali mu kuggwako awo oba jeno
owa General Sale yayise etteeka oba etteeka lyafuluma saakitegeera tebakyagaagala waliwo etteeka ly'amanda lyayita lyali liteesebwako sometime back. I think I even had a show with you when nali nnyonnyola baagala okugaffa ezinga awo nga gatukutte wano gatwegezaamu tutta naye Uganda eno nze era omuntu ambuuza lwaki siwagira gavumenti eriko erina byenkoze bingi basi toseka anti tusekamu naye nga byanaku toseka gavumenti erina byenkoze bingi nze natulako wansi nenka njakuwa vidiyo ez'amanda ge bakwata natulako wansi nenkaaba ng'omusajja akutte piisi 6 ali mu kuzikumako omuliro n'akwata akadomola k'amafuta n'akeetooloola kaligimanda gabeera makalu ng'ayokya bwokya tafudde ku ki ayokya bwokya ate nga tayagala nakumanya nga ssente gy'aliko gy'ayokya naye kati gwe tunuulira kuva kakutiya tunuulira omukozi gwe wajja ebusoga gw'oleese okitegeera abantu bonna so decision ezimu gavumenti zeekolesa okwetunuulire kubanga ffe kiri ekyalo twakituukako nga tekuli bantu kale ng'abantu bali displaced ne abantu bafuna businesses abantu ne bava ene Kampala ne bateekayo restaurants zaabwe ne batandika okukola ssente waliyo abakozi bangi waliyo abantu twali tuwera abaganda ndowooza like 1,000 abaali eyo like abantu abava eno mu central twali tuwera 1,000 nga tuli eyo ggulu omusajja n'asooka akansulinga ffenna nga wolaba abalala we babagaye baveemu naffe weba tebatukola netulowooza omusajja ajja kuddirizaamu n'agaana ssebo Abbas omaze okusuubula amanda g'osuubudde ffe twalina piisi 6 no piisi 6 mukwano gwange yalina piisi ndowooza nga 1,000 weeru yes ate nga muvubuka wa myaka 23 kati ffe twafiirwa miliyoni 6 basi kutemya lwaliiso kuva n'olwo siddanga ngulu nkyebase setegeera miliyoni 6 kati mulimu abasajja mulimu omukazi gwe bayita Bugomasi mugagga nnyo kati ate oyo yafiirwa nnyo yayinanga ekyalo kiramba kiriko nsawo z'amanda abantu balina amanda bangi abagagga ne muzayi wange gennyini naye yafiirwa abantu bafiirwa ssente nnyingi waliwo omugagga omulala eyo neerabidde n'erinnya lye bafiirwa ssente omusajja yakeera bukeezi kumakya n'agamba mbawadde ennaku 3 nga mugatambuza nga buli omu ajjeeyo ekikyeggulu naye basi nnaku 3 kwegamba abali ku kyokera abali mu kuteekateeka ababise agali mu kujja nnaku 3 abasi gwogenda gajjayo otya wali osobola gajjayo kuba ne process nga tennaggwa kati nze zekka nalina 6 timulimu abalina 10,000 walina 6 eziwedde bulungi nga ziri ready for transportation naye ng'ezimu zikyali mu kibira jjukira emmotoka siina nnene yange mpangise jjukira omusajja we yagambira nti kati mbawadde ennaku 3 n'olyoka ompulira ab'emmotoka we beereega nti njagala miliyoni 6 mukaaga kati ngera alinga agamba amanda gage awo abanga agamba nti amanda gage agatwala Kampala munnaye kuba omusasu sente nsiba nnyingi abalina amamotoka gaabwe ne bagezaako kugajjayo naye nga tolina woosobolera kugajjayo tewali nnaku 3 zaali ntono era nga we yakyogera nnaku 3 ezaggwako naggalawo ne baggalawo nga tewali lyanda liva ggulu lisala kujja Kampala wano kati ate emirimu ne gyeyongera nga te tulina okugajja awo Kololo ate ne tugavuga
kati awo ntongeramu ssente ate okunoonya gy'ogayisa nedda kaya awo nze nagula piki kale kati ogiteesese mu baasi wali baasi egivuze paka ggulu negenda mu kibira nesomba nsawo paka ku lyato eryato ligatwala ligasaza Ajumani wabawo emmotoka egatwala paka mu tawuni kati eno emmotoka ennene gyopangisiza ate wegenda okugajja ate nowali ate ogenda musasula ate nnyo nonavuga piki kyokka avuga piki yo kati ne bana abali mu kwetika okuteekako ndi mukulaga engeri gyetunyigirizibwa mu mulimu ogwo olina omusasula abasi neŋŋamba bannaye ki ekigenda mu maaso nga ndaba akasente kange kagenda n'abalala sijja kweyogerako zekka n'abalala sente zaabwe zagenda naye nga amagezi go we gakola wokola ki wokoma kati waliwo baasi eza gateway abagezaako bagezangako nina mukwano gwange bamuyita Jofulayawo era muvubuka tuli myaka gyegimu yalina amanda mangi abasi twakwata sente z'abantu sijagala miliyoni 6 zaali zange zikka nina mukwano gwange ali awo mu Congo mugamba yambuuza ebiseera byo nali nvuga benzi ate nga andaba neyagala okola ki nga naye ayagala omutwale wajjajja Illuminati ayagala mutwale wajjajja Illuminati okola ki n'omubbira ku kyama kubanga yes nasaplayinganga ne wana amaani nga ne okitegeera mugamba bizinesi ndi mu manda nakwata kasente ke yampa sente nyingi yampa miliyoni 2.5 nampa akasente ke teekamu ngamba waayo kyonna ekinadda tulabe kano njakakola ki njakapangisaamu emmotoka nenkakwata wiki gye nakakwata gye bastoping naye nga namugambye buli wiiki nja kuwangayo agaaga naye namuwaako emirundi oba ebiri ne batustoping ng'akyabanjayo emmere ku eki n'ekino naye nga mugambye gano nkuwa magoba kubanga twali tufuna n'omugaa kapito waali ekinyama webifiira nze nja kukuwa kapito kozi nga tolabangayo kuloosa ejja nga sirabangayo nti olunaku lusobola okukya nze walayi nali sirabangako mu bulamu nti lunaku lusobola okukya nembanga sirina miliyoni abasi abantu abalina amanda takukwaniranga mukazi mu nsi muno mulimu akwanira omukazi n'omugaa waayi mutwali it is fine omuntu w'amanda omuntu ow'amafuta like agula amafuta like abasuubuzi b'amafuta wetakukwaniranga mukazi kubanga baziina ate zijja mu bungi kate bana bamanda nti baba babazaala wanti engeri gye baba batugala naye baba nazo ziba aziyita ne ziyita kubanga amanda tegavunda amanda tegavunda amanda tegasala nti musimanyi gasaze asobola abasi okimanyi nti kaŋŋambe oleesa emmotoka yo ggwe taata wange yaleetanga emmotoka n'agiteeka wali naŋŋamba nyamba ogintundireko n'omubuuza gwe oyagala mmeka nti nze mpa 6 neŋŋamba kiwedde nze njagala 7.5 nendi omutwalo 1.5 ku nsawo 5 ate nga ngenda kugulya gwa shuwa tekiriiko sayansi naye nga sisuubudde simenyese zinsanze wali nze omugagga mubuuza gwe oyagala mmeka nze njagala 6.5 ko nze bampa 7.5 oyansoboddeko 7.5 yagenda tunda 9 nze ndya 1.5 ate nga naye agenda kulya 1.5 ku nsawo ebya naye nga simenyese yasinze ekyenkola kugibeera mu mabbali wali security kugibeera mu mabbali nti akamotoka katisse nti gwempeezizo nti nsawo 3
ntise 10 ntisa yes Amanda balina ssente tubazanyisa so kati we batyo batwo mugenda mu process y'okusomosa obadde onyonnyola okusomosa ogaleeta ku nnyanja awo iyo process yayenzise n'okwonzita kubanga nagenda eggulu ne mmalayo kumpi omwezi mulamba nti nga olina okugenda ku nnyanja n'obeera ku nnyanja ne gatikka ng'emmotoka emu eyinza n'okutwalira omwezi okumaliriza nti ng'oyinza okusombayo 10 ensawo patulo neeyitamu nti omuggo ne gunyooka kate waagasanga bali abasajja balina ettima baveeko aza nogasanga ku musinja awo n'agatematema n'agatematema ensawo ne ziyiika nazitematema obukutya ne bufa so that gwe tojja sobola kukolaki tolina bwogajjawo ate onaagatwala kati bwe tugaana ne tugabikka agafa agaalinga ku musingi ekiro abaserikale ne bajja ne bagabikkula so that enkuba egakuba omusana gujje gwake kakutiya kayulike muleme gatwala abasi bino byenkubuuya katonda nyambi bamubemu abatunda amanda mu comment bajja bikubuulira ne bagabikkula bagabalemese ogatwala ku nnyanja mwamaze okugasomosa gatobye ate teri ekintu kimenyanga manda gatobye ate gongero zitowa gaba gazitowa ne gamulunguka n'okufa nti gekalerya wegatuuka wano ensawo gyobadde osuubira okuwamu 8 olyaga nkuweena kuba nokyetika bwati abakiwuliranga kyonna kina gaba gavaamu n'amazzi jjukira kiri kigundi kidyeri kiyingiza amazzi si kidyeri kinene kino kagundi kwe batwalaako kwegane ku nnyanja kuno gaayononekerangako nnyo olw'amazzi nti mwino ate mugasomoseza mugatuusiza eri ate ne mugayiwa ne mugalibaaginga ate ensawo y'amanda kasitoogiiwa kyokka nga ate mwalese kamukamu 2 kasitoogiiwa teddamu kuwera olusennyente eno wansi na byonna teddamu kubanga webadde ate ekitegezo olina gyongerako ekitegeeza mu buli nsawo 3 mwatwalanga 2 webale nnyo jjukira bazitemyetemye ezimu ziyulise emotoka egenda otuuka wano ng'obulumi bw'olina ku mutima wano nga balaba omutunzi mukambwe ennyo taseka ng'okuba n'oluyi nga bw'osanga bano abajjambu balondalonda ojula mede ensawo y'amanda yatuukako mu 10,000 awo yes ne 11 waliwo yakambwalira ennyo nga bagamba gabbula nti awo nga gali bubi ng'omuggo guseka kibooko tteke abasi fe twalwana netukwa nze yaleta ne idea eyo getway eyo basi ya getway ezo ziba nene wansi ziba ne buutu ennene nnyonnyo eno wansi nenjogera ne waliwo hajati awakola ku basi ya getway nenjogera naye ne mugamba tuterengayo piisi nga asobola okukozesayo piisi 3 wow naye ngaokugaleeta buli nsawo ye agitambuliza emitwalo egyo 3 naye nga naawe omuntu otambulira 3 naye ngeri eri buli nsawo omuntu buli nsawo ng'etambulira emitwalo egyo abaasi egya 3 ate nga byakwesooka nga bangi abagala ekitegeeza nga ali ku ttunzi lyotannalaba tunzi nnyo ng'ali ku ttunzi nnyo nti bw'oteekamu ensawo leka ng'ambe ensawo 10 ojja wano nga teganafuluma naawe namayuba 7,000 oba ogiina nga teganafuluma na mu bbaasi baba bazze dda nga bayaayaana oleeseeyo bakasitoma 7,000 oba ogiina jjukira gw'ogisuubudde 2 oli n'omuwa kitegeeza 5 ng'oba oli 2 kitegeeza buli nsawo 10 gwe 10,000 naye ng'oli 2 ng'ayalesese bwe yeyalidde kyesatu waliwonye kati olina emmotoka ne tuva ne ku ekyo
nezo basi ne batandika ziyikanya obusajja nga buzikuba emikono nga buzikuba emikono ate ne bagatikkula uba tomuwadde ssente kale jjukira owadde oneesatu ate oli ayagala etaano maama ye yagokyezza oli ayagala etaano wallahi ne tutakoma ku ekyo ne tugateemateemanga hafu ne tugateeka ne wansi mu mittu ne gwe kati gwe Amanda Gaveeko yo black gold oyo yali gold kuba kati wano ekintu ekirimu ssente akibalwanyisa abasi baana bangi abafiirwa ssente zaabwe baana bangi abafiirwa ssente zaabwe abaana bali enalukolongo bemmanya abato abaali bakoze ssente zaabwe ng'akunyumiza sitole nti nze nava kagaali nentandika osuubulira ku mmotoka nga wentambuza kati nina ensawo eziwerera 50 kati nina ensawo 100 naye kati nga tebalina we bali nga baana bazimbye naye nga bato myaka 2 naye nga yatandika okukola myaka 16 agenda ng'emunyumira naye wano e Uganda omulimu gwonna kasita gubaamu ssente batandika okuyingira ate sibagubalemese simanyi kyekitegeeza oba kiba kugubalemesa muguveeko simanyi kubanga n'abeeri baali batufunamu nze kyenandibadde ngamba nti singa bateekawo proper channels bwe tulina okuweera omusolo kubanga ssente zetwali tuwana nnyingi nnyo wano mu kkubo nnyo kati wano bakulemesa batya ku nnyanja wano mu process y'okusomesa how do you reach a time and you're like let me give up ennyanja naye etabuse neyo process etabuse kati obalamu kibooko omanyi kibooko y'obukulu n'omwana avuga awaboda bamukubanga nga ne piki bagitwala eyo yalama yange yalama naye nakomyawo sikulapu kumanyi piki otambula mu kibira nga condition tekuli amataala tekuli bagikubye emiyini esobola otikka wano mu mabbali wano nga balina ogiwa allowance ebenga mmotoka eri awo namugala gyawo nagiteeka eyo tekuli kati obalamu kibooko obalamu ate ensawo gituusiza ku mazzi ate ezitoye amazzi gagiyingidde otuusa kirerya ate omuntu akujerega ate okituusiza wano ate olina okiyiwa ate kikale ate demolekire baginge egyonna mirimu kati ogenda okulaba nga ssente tokola ki tokyayina ano nga kati ate nkola ki tugamba nga n'amanda tugaveeko katugende Sudan Sudan nuna amanda ene mutandika gajja Sudan very good kati wane Kampala eri incident y'okwokya yava ku ye Sudan oba yava incident y'okwokya atya y'okwokyera amanda eva Sudan kuga Sudan oba gawano then how did that happen omusajja aganye okwokya amanda gasigala ku misingi ngamba olunaku lwe bakwokyera lubaawo lutya amanda gasigala ku musingi omanyi bagenda ne bagaana ekintu kati ngaabo abalaalo be ndi babagoba dda kati ne basooka balaaza balaba oba ebintu binaakola ki binaatereera ne mulaazaamu ne mugaa katulabe kati nga naffe tuli awo tulinze emali yaffe naye nga tugenda tugikyekingako weeri sebo nga abasirikale bajja ne batunda nako ate atunda omulaba ate ogenda gatwalawo tulina woogenda kugatwala atunda kugeyayokyeza ate kuyakyeza ate nga gali awo najja n'atolawo ensawo 6 ng'olaba bulungi nawa bakasitoma be yes n'aguzaako tewaye ndi mu kutunda ku maali yaffe nekibwa ne balansi alegeza oyogere kibooko eyinza okubaawo sebo nga jasokogera ati gange kyali kikubya kufa bufi ate sebo nga bateekamu paturo
ziyitamu ekiro nti nga tusomosa kiro nga ziyitamu ekiro bakwate ekisooka emmotoka bagenda gitwala emmotoka bamala ogitwala amanda genyini bagenda gatwala amanda tebagatwala bagokyezaawo batwala mmotoka kati gwe nawe ne bakusiba kati tulinze bagezezaako okwogera ne Geno like abakulu bagezezaako okwogera ne Geno kale abakulu mu bizinesi kati ababugomazi bakole okuteesa okwaddala tulabe tutuuse tutya ku nzikiriziganya abantu nabo babba ngenda kutwala obamanyi babulooka ngenda kutwala owa Geno ndete esonde miliyoni 10 oli mukwano gwange tula naye ku mmeeza ezo tuziina n'omuwa nadduka kumbe kimasikaleeda kirya ngenda batwala owa Geno mukoleyo 6 ne mumuwa tabatwala Geno agambye ali busy ali mu meeting ayinza nobatwala mu kati Geno kati wooli namubalingizaako ebyadala nemulengera negwe bannayuganda obamanyi abannayuganda obamanyi babulooka kati njagalayo abantu babiri temujjamu yeye Geno tayagala kusasamaza nabatwa mumulengedde ali busy ali mu meeting kumbe kyakatamugamba nga nako yadde n'ekigawa kumbe likyali libeera bubeezi awo kati feno nga tuli eno tubuuza bitambula bitya banaatuta muwa ne ripooti tejo bagenda babiri kati yatusabye 3 ne batuulako mu meeting ne bigaana tugamba bannaaye ye tufaaki omusajja kwolwo yayitamu oba yanyiiga ki waliwo omusajja yali awo yali munyarwanda naye nga yeetuuma linnya lya Kiganda yayitamu n'akadomola yali Geno naye oba kapiteeni n'ayokya amanda gaffe gonna naye kale nga bagatumala mu maanyi naye abantu abamu ne balemerayo nze omu ku baasemba ovaayo kati ne batandika nga gwe bakwata nga toliwooko nga kibooko enyooka kati gwe atuuka atya okwokya bagookya wooli what really happened nga weetuli awo bagabikkula ne tujja ne tugabikka nanga kati mukyaka mwina mputtu n'akwata akadomola k'amafuta n'agayiwako n'agookya eŋŋawe kati kadino nkimayo ki nkyakolayo ki ekyo kiwedde yagookyeza mu maaso go ate kati olwoza nze yali asoose nze teyankuba nawona waliwo be bakuba n'ekibooko bagookya n'okukuba bagookya naye bakwokya egwe bali abasajja baveeko abasajja balina obuyinza eri ne bagookya yadde negwe Uganda eno osaaga n'okusaaga omuntu yalina akasente oba nakomawo na miliyoni 3 ndiga ndi mukwekwe nepiki yange ku baasi piki wagiteeka ku baasi anti ogambe nti akaseera kaatuuka nga kati bafaakuuza kubeera nti oli waako batoli waako nga bakosa kuliteeriya ki era omuganda bamulaba n'atali muganda nga kasi omusajja akutunula n'alabanga gwe atali waako akubuuza okola ki eno oyagala ki akubuuza oyagala ki nti ndi munnauganda kibooko akubirawo kibooko n'abakuŋŋaanya n'abateeka mukomera n'agamba ava wano njagala ava wano ng'alinnya baasi ate ne mumuwaayo ez'okuvaayo nti baasi yali eyitanga awo ku balakisi kati nga wabaawo gwe batuma genda ogikuba omukono baasi eyita ku balakisi wali ne basooka bagicekinga kubako road block ne bacekinga oba mulimu amanda kati nga tuyitawo nga tebagicekinze biringa buyeekera naawe eri tosayitawo kati boba wansonga kiri waki baatugoba bagamba mbu ebibira birimu abayeekera
ajukira kati abantu bangi balina abakozi nga bangi babeera mu bibira so kati nga mutwala obuwunga masepiki kitegeera nga mulinga abazimba empire yammwe ey'abanna bizinesi so kati omusajja oba neyeeraliikirira kubanga abantu bangi abaali bakiryamu nga tebaagala kiveewo nakuvaawo ne bagezaako naye nekigaana because bo kyebalaba kyali kyexceedinga ekifunibwamu nga webaweyinga nebafuna threat ne bagamba katubajjeko atejjukira northern ogimanyi ebbanga lyonna engeri gyebaddemuko history waayo tabadde mulungi so bwe bati abasajja ne batya ne batugobayo eggulu n'okomawo e Kampala how is life ng'okomyewo obadde ofuna bukadde wa sente then okomawo mu life eyaffe eyonnoonya omutwalo No, I'm just picturing myself nga ndi mu position yakadde ako omuntu abadde afuna miliyoni ne miliyoni. Olaba obuzibu oba kati kiri ku nze buli we nfuna setback mbeera so demotivated like motivation yange egenda paka 1%. Nze nali ntikulya nalukolongo abantu benalukolongo abaliko abanaabeerako bajjako nali neeyagala nali nvuga benzi nga ngenda nengipakinga nentikkula nentuula mu benzi yange n'amanda gange nga nkubye naye nga mmanyi kutiya yange eri wano nenzija nenkomawo ewaka era nga ngiteekaawo mu paakingi ya wano wennyini wanomanyi nga sente zange nziina nga neeyagala bulungi nze nga sisuubirayo lunaku nti gwosobola okunsaba miliyoni nga sigiina terwaliyooko nze n'emikwano gyange gyonna wali mukwano wange bamwyita Asadi muto waliwo Kaweesi muto waliwo ne musiraamu bato naye nga omugamba musiraamu enayo miliyoni 3 on a normal day ngenda zikuwa olw'eggulu nagamba gende wavayo lazikuwe yali atukolera mobile money yekka gwe twali tugirirako on a normal day. So life was good, obulamu bwali bulungi, very good, bwali bulungi nnyo naye kati saawa zino baku saawa zino wakatuuka e Kampala oze ne miliyoni ezi era ze saawa zino kubanga tebikyukanga tusekamu naye nga byanaku abaasi tebikyukanga nze ne miliyoni 3 ziriko ebyokukola jjukira mbadde nzirwanyisa ntandise oteekako mu bbaasi nga nteekako mu bbaasi obadde owaddawaddako nfuneefuneko 10 n'aga bbaasi ne bagakuba so miliyoni 3 tewakyali nza kutwala bbanga kyo zimalawo kubanga life eri gye wali olivinga omuntu ayingiza obukadde suubira nti ekyemisana alya kya 3,000. Abantu bamanda tebeejalabye tojja musanga nga yeejalabye kati kati emmere yebbeeyi ngisangewo eri gye nali mbeera enalukolongo era mba ndya mmere ya 5 era mukyala wange yali yeejalabye ye yasinga ofunamu ndowooza kati obulamu era gwe bukaluubiriza obulamu temutambulira nga bwe yabutambula ndowooza omutunda n'omusaasi nange bunkaluubiriza naye nze like nali kubanga n'obudde oba tobuyina obudda mu kweyagala ennyo kozesa sente zikola biki kubanga navanga eggulu ng'emmotoka era endeka wali ku northern ngenda eyitawo paka Lusega Nalukolongo nenzija wano nenaaba nenkwata eyange ate nempita wano ogende Nalukolongo netikkula nemala okutikkula nenzikwata nga wenzikutte nenziteeka ku mobile money wali nenjiza wano emmotoka era nenninnya kuddayo kukagoba nate ng'obudde siina naye nga wano omukyala gwolekera etterekebwa lyakameeza ndoza yavumanga ne banneyiba
yatunulanga ebyavu ebiri awo bineiba bye ebyavu yali wali ng'alaba abaavu bangi mu kifo kimu gwe mukyala wadoza we yawuliranga omuntu asiika mugendo mumala ennaku 4 ng'akawobona akikola atya balaba abaavu otherwise sente wezikuggwako ebintu oyiga bingi life can humble you kati abayo natuka ekiseera ng'ono omusajja mmanja miliyoni 2 omukongo kitundu siziina amanyi wembeera ninga omusajja mukolera ekyono kansuke muddukeko bannange notandika kwekweka paka nakati nkyali mu aibale mbutaalaba evidiyo nakunoonya era wandabira nga kwegamba otuuza ya lukugunyu lw'amabanga negwe abasi embeera otherwise embeera si nnungi okutwaliza owamu embeera kubanga like sente nyingi zetwafiira like nganze you lost your capital mungi abasi sente nyingi kintwalidde kati emyezi nga 6 ndowooza kati okustabilizing okutandika okulowooza kati nkole ki trauma eyo egenze onansinga bwongo kulaba nti ebbweru ligenda nkole ki what should I do okukachinga up ne omanyi kati nkigeze ku ki omuntu avudde ebweru watuuka e Kampala wano likangeza in case bamudeportings obulamu bwine engeri gye bumukwatamu bumunyiga nga tasobola kukachinga up nambeera nti abadde yeeyagala akola buli kyayagala alina ssente alaba ebintu financial freedom waliwo ekiseera ebintu bino bibadde oyagala osobola obyetuusaako oba olina omukyala ewaka abadde olina omukyala ewaka osobola omuwa byayagala abaana beeyagala omwana we yeeyagala inkesi olina omwana yeeyagala ennyumba osobola ogisasula gy'obadde obeeramu oba olina emmotoka osobola ogifuweringa n'okugibeezaawo okugimaintaininga nawe kennyini okwerabirira ng'omuntu ng'obulamu butambula nga bwe wabubala naye kati ebintu ebyo byonna bwe bikuggyibwako otandika okubeera desperate n'otandika okukola financial mistakes nti ng'oyaayaana otandika okutala afiya ebyekiyaayi ebitagattako ebyo ate netuteeka mu baasi ne batukubeera twagatambulizaako ne mu baasi wansi mu baasi za gateway ne bagakuba abasajja ba gateway nabo ne beefumba baagala 5,000 baatuka ne bagulinyisa omuzannyo ntulunga manda galinnya nga bakimanyi nti kiweera we gajja olina ofuna ate nga ovudde ne ku ekyo byakwesooka tolina garanti nti bagenda kuleetera muba ku layini nti ejjo twaleetera ono naawe lindako ne munno nga mwakola n'ekibiina weeta embeera we yali nga mwakola n'ekibiina nti luli twaleetera ono kati abaasi yaddako naye mumuweemu ate gwe toli mu kibiina kyaffe tetujja kukutwalira nga bagoba noggo onokwewandise wa chairman nga chairman waali naye kyemmanyi nga naye bamuliisa okuyisaawo muganda wange ebintu si byangu so uganda wano kiyiika bakwokyeza amanda then oyogedde ku Sudan Sudan mutambula muteera amagezi gajja gata ntugende Sudan era nga mugenda gatambuza mutya era how ndi kati omaze okwavuwala olwo otandise okuyaggayagga gamba nkole ki kati waliwo omukazi awo nalaba vidiyo era ajja kunsonyiwa tomwogera linnya nja mwogera bamuyita Emily naye muwala muto ndowooza ali 32 yali mugagga nnyo
mugagga nnyo in that yali asobola ete emmotoka 3 wiiki. Wow. Kati nga yagajja Sudan. Kati nga nagaffe gamaze oyiika. Kati nga the only lady in town nga bamuyita Emily bamulagirira baani bakabaka b'okutunda wano ajja atugwamu ng'ogenda musuubulanga. ye aleeta n'ateekaawo njagala 6 kitundu. Oba aleeta emmotoka nga 3 kati gwe ng'omutaayiza butaayiza nakwaseemu naga genda otunde n'olumba ebbala. sikulumba bbala, ffe twali tetutambula, twali twekolera erinnya nga tuteeka mu kifo ekyo kimu bwe babasanga mulina location. Nalukolonga ate nga gaggwawo so aleeta yasooka kuwa mukwano gwange naye nga Emily wa luzungu nnyo ayogera oluzungu lungi naye nga mukwano gwange oluzungu lutono small kamukwano gwange nangamba jangu nze wenajja nabba bubbi Emily nabba kasitoma nabba omugagga wa mukwano wamutegula ndi ngaoli oluzungu lutono. Kano omugamba engeri gy'otaasoma ebbali bino birekera abaasoma. Let me continue. Wamugamba welcome. Nga Emily tamutegeera. Ale ng'oli naye ayagala kulya yekka. Naye nga Emily takola ki tamutegeera. Emily n'akwataganya nange. Ne tutunda. Ne mutundira emmotoka ngeezi 3. Oli omuye teyanooma. Oli teyanooma. Nnyo. Ansonyiwa oba akalaba naye yanooma nnyo. Emily naye namutundira emmotoka emu 3. Yasembayo ne tugirya. Twandikoze eki. Wali emmotoka y'ebiri. Nalyako kitundu. N'oli mukwano gwo eyanooma. Batubba. Ngamba wakwatagana none yali tamanyi Luganda. Yali tamanyi Luzungu. Sente ne muzigabana. Kyaliwo ekiti. Tulina gwe twawa amanda. Mu bantu baffe omanyi amanda ge Sudaani ako. Baali bagalonda bubi. Tinga mugiramu kasasiro mu. Bamala ga parking. Quality nga si nnungi. Si nnungi kati nga galwawo. Kati nga tulina abantu baffe betugawola. Gira kwata. Ekitegeera. Gasobole okutambula. So kati Emily ne tumuwaako miliyoni oba zaali oba 3. Esigala nga tubanja miliyoni oba 10. Esigala babanja miliyoni 10. Nengamba mukwano gwange naffe tugende tuwozeemu. Oyo w'Oluganda. Yali amanyi Oluganda olungi. Twatwala okwoza baatukwata bukwasi. Ajja. Mwali mugenda wa Sudan. Kati mwali era mwagala yita mabega w'Emily. Mugende mwoze mujje muwe ebisete bye nammwe mutandike nga temukyamutundira. Baatukwata bukwasi. Sente ne zifa. Mwagwa mu busajja ku boda. Ku nsalo wenyini we balumira. Kati mwe mwate maiti Emily ekintu yakijja ku level mwali mukirowoolesa. Ate yali connected nnyo Emily. Baatukwata bukwasi akasente konna swi. Omanyi nti Emily alina n'okuba nga yamanya. Ate annoonya n'okunno. Ayagala sente. Naye bwe banaakusiba kati ffe tunaakugjayo tutya. Wabula bannaye gavumenti enkozeeko effujjo. Kubanga kati nkubamu akafaananyi tugenda kukuyamba tutya. Omukongo akunoonya. Emily wakwatirako. Naye kati oli w'amanda asobola okitegeera nti sente zifa. Omukongo ayinza obutakitegeera. Naye kati oba naakusiba ffe tugenda kukugjayo. Wali asobola kunkwatako. Babeere bakaka. Ankwate kantwalewa. Naye nga bizinesi wetu kati womala okuyiwa womala emiri kwesi 10 we bamala oziruma. Walowooza ki eddakiika eyo nga omugudde mu busajja bubakutte miliyoni za Emily zigenze zobadde obalirako lifeline. Nadduka ewaka. Neneekweka gy'omanyi gyembeera. Asimanyiyo gy'obeera. Omanyiyo.
tusiikana wano wetujja kuseze majowina anyway kale navaayo waka iti nga banoonya bayitiriza okukonkona ewange buli kiseera ate tomorrow navuka tomorrow next week wabasuubiza nnyo dhani okubawa sente ate nga nziraba abasi nagenda eyo n'omutwalo nga mulamba ogwa ddoola kadde 3,600 ebiseera gwali gutandise okuwera nga zigenda mitwalo ng'ebiri ejja ddoola wali ogenda miliyoni 7 emirimu wejjafiire omusajja n'atatu kale argument eri nti banditugambye amanda tugaweze mugajjeyo amanda gammwe temuddamu kuwokya at least nomanya nti sente zo zonna nga wagenda nazo ovuddeyo nazo n'amagoba g'ofunye ku last a day of business ogenda okole ki otandike business okolemu ebirala but walina naye baatugamba temukwatako yadde akagoogwa akasiba ensawo tokakwata kiteatawo basi oba ogenda kukola ki mazima ddala nga tumaliriza jase dakiika 3-4 omuntu omunyonnyola ki ku bulamu bw'okuba nti obadde olina ssente obadde oyingiza ssente what happens after ngozze ku zero konze kati nga nze si gwe gusoose nze nina life experience nyingi nina n'ebyana ebyanziba eby'eddubai awo tukoma tujja kujja olunaku experience naye ng'obulamu omuntu teyandibadde na ssente n'ayavuwala kiba kibi ate si omuntu yandisoose n'abeera omwavu oba nnyo ate n'afuna naye ate omuntu n'aba ne ssente nti kati essuubi liba ligenda ne likuggwamu n'olaba ate abaali bakutya ate nga bye bakumanyiira abatayinanga sse kati odasite gye balina terabwanga nze natuuka ewaka ne bakugalamiza ne bakuwa kiba lwaki tolina ssente obwavu bubi omuntu atatya bwavu nti toteesa ate oteesa ki oyogera ki oteesa ki ogamba ki omwavu kati ogenda kwogera ki bakuwuliriza oyogere ki iwe obuliddwa amagezi agafuna ssente ogera ndi oba tokyasobola kukwana ku mukazi anyirira okwana baliwo kwana mmere eriwo terumyanjala mmere embi terumyanjala nti kati kuba n'omukazi waka bajja kunoba bajja kgenda ate aba akyaliwo aba akolawo ki tewawulidde omusajja Pogba nti yayavuwala story matchingira ddala neyange ndi buli muntu akwesamba ne baganda bo abasi kozi nga tonabeerako mu fraternity ya ssente nobadde ne ssente ng'olina ssente nezikuggwako nti abantu babajja oba nazo wano nga abantu bakujja emize naye nga tebasobola kukugamba nti bwe zikuggwako liba ssanyu ly'abalala nti wali weeraga naye nga mu butuufu walina okweraga teweeraga naye kyasi baawuliranga lwakuba nti olina yazirina tagambikako kati n'otuula ewaka kati like for instance I've sat for like 6 months n'otuula ewaka nga mutuufu otunulatunulamu nkole ki kati nkole ki wawemba nteeka ssente walala ng'oli mu kutya ndi nawo oyinza okubaako ze weewola n'oziteeka wala ate nazo ne zifa oluusi oba toli mu kutya naye ogenda n'olaba income eri eyayajja n'ogikopealinga n'eno kati nze tosobola ngeno terina even 2% of what you used kati tosobola kugamba nti omuntu nti ngende mu kibuga ntuule ntunda amasimu ng'olabira ddala tekigattako okusinza kye wali okola nti kati ntunda amasimu ntya nensuubula essimu ngiteeke mu kawunta emalemu emyezi 2 anti awo mba sikola nze njagala bizinesi wemba nimukola bizinesi njagala nteekeyo nfune kuba kye wamanyiira kuba kyekindi muki kyekindi mu mutwe njagala nteekeyo nfune
naye wemba kati ndi mu kusuubula samanyira kutuula nnyo wantu owulira nga obwongo bwo bukosebwamu mbona onsuubudde endiboota y'empale otunda empale emwemu ntunda empale 3 ate leero tebaguze ate leero wajimpa eri yavaamu langi owulira ddala nga tebigatta kati okusinziira ku kyobadde okola gamba omulimu gwe waliko gwakwonoona si gwokka mirimu gyonna gyenzize nkola gize ginnyonoona gireeta ssente nnyingi ate nezitwala kinene nezitwala okumalawo obumanzi obutasigalawo okwo sibula omulabi we will be here in time to come tubongere yegwe omusajja alina experience y'okubeera ne sente nga zikugwako nodda ku zero ozze ku zero enfunda eziwera enfunda nga za mirundi 3 naye kibadde kikuseewo obuntu guno ogusembyeyo gubadde gulumisa bakwegezezaawo mbadde nfa actually si mbadde ndi mu kufa kubanga sente tewali abasi abasi sente tewali abasi nkugambye nze miliyoni on a daily nga nmanyi n'okulekako ewaka nezibeerawo nga sigenda zikozesa nga ziri waka ezegeeza omukazi yabeeranga munyu nga alaba essente buli bwatuula yoyo omukazi yayagalanga okwoza empale yo nga buli kaseera mufubutuka mukazi wange teyayoza ku ngoye nga tosobola mukkiriza bannange teyayoza ku ngoye nakati era ndoza tazooza ayoza ziri natera kwoza za baneiva obukugu bwana okwoza engoye alateraga neiva ayenga washing machine anyway, life is not good, but it's not very bad. According to the experience. Yeah. Naye oba government egonzeemu obusungu bungi. Yes, egonzeemu. Banka tuwaluka kati ne bu business buno obupya wetu abaana bwe bakola babuzoganya. Agende Dubai n'aleeta emaali. Ebyo byatabuse nabyo nnyo kati inti bye tulimu era kati omusajja yakwata obuntu bwange bwe nateekamu sente tujja kudda ku Dubai abantu babulire wano juice anti tujja kudda tujigatta wamu n'eby'abe n'amaziga n'engane banaye era oli mugumu nnyo kubanga ekuba omunaku lwaki tekya omunaku lwaki teyeggama omunaku anegama wange ennyumba erimu ebituli mubeera bulungi mbadde ne eke tulikomawo olunaku olulala mu episode endala eya va mu ssente yavuwala abasiddeyo nsinzira erinnya yavumbula yavuwala ne eke mubeere bulungi mwerawa thank you